amaka oba tegannaba kuggwa naye nga etandise ku lugendo olwo olw'okulaba ng'efuna amaka agagiweesa ekitiibwa. Electoral Commission yatattaganyizibwa bwe twagijja ku junction eya Kitugumu kuba tugenda kutandika okukola flyover lot 2. Lot 1 yaggwa nga tugenda kutandika lot 2. Bwe baavaawo ne bagenda mu 7th Street waliyo ekizimbe ekya National Housing Corporation ne bagezaako kimodifyinga ne bayingira ne babeerayo naate amataba nayo nga gabasumbuwa ate ne bwe twagenza okukola enguudo ezo ne tubayisaamu kumpi omudumu ate we babadde babeera naye kati eno gye bazze tebajja kufuna kutataaganyizibwa okwo ate kifo kirungi kyangu okutegeka obulungi okusinga Kyambogo gye babadde nga bagenda ate nga bwe mumanyi tekukyasobola kugenda Namboole kati kubanga ekifo ekyo nakyo kitegekebwa olwa AFCON kale kibadde kikigwana okulaba nti Electoral Commission emirimu gyayo ekiteeka mu kifo ekijja okuweesa omulimu ogw'ekitiibwa kubanga mulimu munene okutegeka okulonda kw'eggwanga okuva ku president okutuuka ku abasembayo si mulimu mutono kale ndowooza Electoral Commission kati ejja kwegazaanya bulungi nga eri mu kifo ekigazi ate ekiteeketeeka obulungi nga bwe muwulidde eno feezi esooka busozi twakikola wano kwanguya nga tulaba senga tugende Kyambogo nga bwe mumanyi ate Kyambogo naye waakolebwa okuba nga training center part of the training grounds for the AFCON kale kibadde kijja bakaluubiriza nnyo naye njagala kwebaza National Housing Corporation kubanga bwe bajja nga Ministry of Buvunaanyizibwa ku bya infrastructure bajja ne batugamba tulina obusobozi obusobola okukola ekintu kino mu myezi 2 ne tubeeramu n'okubuusabuusa naye njagala okubakulisa n'okwebaza beebale kukola omulimu omulungi mu bbanga ettono lino bwe baaweebwa n'olwekyo kitulaze nti institution zaffe za gavumenti bwe baba beewaddeyo okukola omulimu obusobozi babulina era tetujja okwongera okuteekako essira kubanga era feezi ey'okubiri tegenda kuzimbwa balala era ejja kuzimbwa National Housing Corporation tujja kulaba nga esobola okukola ekyo kubanga ministry yange supervisinga structure zino terina buzibu okusinziira ku kyetulabye wano mu myezi emitano nga bwe mbadde mbagamba nti kati wano tujja kukwatagana n'abapoliisi naddala traffic department tukole traffic plan ennungi etejja kukaluubiriza batambuze kubanga nga bwe mulaba waliwo lino ekkubo ligenda Lubowa ate waliwo lino erigenda ne lidda ng'ekito erigenda Ekigo ne Munyonyo tulina wano eddala erivaana erigwalinga ekajjansi kale aba traffic bajja kujja wano batuule bakole traffic plan ennungi okulaba nti abantu batataaganyizibwa naddala abalina okuba nga bajja mu ate mulaba wali tulina Odentebe Road naye ate ekirungi nti n'expressway teri wala okuva wano okugenda ku expressway si wala n'olwekyo nsuubira bajja kuba wangu okusinga Ekyambogo abaali mu Kanyigo wano waliwo amakubo mangi agasobola okukozesa ogedde ku nsonga y'okulonda abalonzi olw'okufaanyiza mu mirembe si enkumi y'Uganda simusuuzi obubaka era bwemuli okusooka bwafuuka lwimba lwange Uganda si ffe tugenda okusooka okugenda mu byokulonda ate si ffe tugenda okusembayo ate era si gwe mulundi ogusoose n'olwekyo nze omulanga gwange gwenkweri bannayuganda obutabula mbasaba tubeere ba mirembe nga tukola ensonga eno mbasaba ebyo byetuulira mupange eggaali mutegeke eggaali temutegeka ggaali kuba zijja kubaako emipiira ate emipiira okuba mipiira tegina sipeera n'olwekyo mbasaba ffenna tubeere ba mirembe ate buli munnayuganda kikkakatako okulonda kasita oba ng'owezezza emyaka egikola ki ekikulonda mu nsi ezimu guba na musango bwetolonda kati bannayuganda etteeka terigaa nti musango naye babakubiriza londa kubanga bw'otolonde ngenge ejja okuba wekubye wekka endobo oli bajja kukulondera gwetoyagala
kati golonda oyo gwowulira nti ali mu mutima gwo gweyagala okukola okulonda ate okulonda kwakyama oyo omuntu gweyagala kiri mu mutima gwe naye otemwetimba mumanyi mweyagala okukola tetukubagana tutabagana mbale kubanga obulamu bulina okugenda maaso tukuume emirembe kubanga emirembe nekisobozesa eggwanga lino okutuuka wano emirembe gisobozesa abantu bano okukola wano emisana n'ekiro okulaba nti mu mwezi gumu n'ekitundu basobodde okuteekawo ekyo nammwe bennyini bamu ndaba mutambula mugenda mu mazina misana na kiro ekyali kitasoboka lwa mirembe kati emirembe egyo tuleme gyonoona tuleme gizanyiramu kubanga bannange awatali mirembe tewali bijja kutambula olwekyo mbakubiriza tuleme totema bitooke bya munno toyokya mmotoka ya munno mwebale nnyo mwebale nnyo